CEO Michael Uganda ya YouTube channel kwoli ogamba otya muganda wange wenna agenda maaso n'okuba nti ate otufollowinga kyokola kyamannyo nnyini ddala. Video yaffe gimpere like ate osubscribinge oba tonaba kusubscribinga ga mawulire tukyaleetera ddala entertainment. So waliwo akayimba abantu ke mwasinga okunyumirwanga ennyo akamanyiddwa nga Jamila Analia wana wake apemiwa changu. Akayimba ako koolaba waneeno waggulu. Omukyalo ye yalimu akakayimba yakolanga video vixen yavuddeyo nawanjagira Dr. Jose Chameleone namugamba mutaata twakola akayimba ne kakuba naye wanneerabira ndyeno mbonaabona. Omukyalo oyo ayina gy'atundira amanda nga akakayimba ka Dr. Jose Chameleone yakolanga video vixen ye yalimu mwaka akayimba era ne kafuukira ddala ak'amaanyi. Naye embeera gy'alimu si nnungi okutwaliza wamu. Ayina gyeyeeyizeeyo obulamu, atunda manda, yaggulawo ka bizinesi kaako okutunamana n'ebintu ebitambula nga womanyi nti yaliko ko star oba serebu era nga yaliko ko mu kayimba akamu ku obwo obusinga okuba obw'amaanyi mu ggwanga. So avuddeyo nawandagira Dr. Jose Chameleone kuba Chameleone alinamu kasente namugamba taata nzijukira nze Jamila gwali naye mu kayimba ako akayimba akakuba naye munaye embeera eno si nnungi nzijukira. Dr. Jose Chameleone tukimanyi nti alinamu kasente era asobola okuyamba omukyalo ono nabake oba asobola okumufunira akasente namukolera bizinensi endala asobola okubaako n'engeri gyamukwatamu emu oba endala. Naye omukyala ali mu nnaku nnyo nnyini ey'amaanyi. So abayimbi bangi bakozesa abo abawala bangi babeera mu nnyimba z'abayimbi nnyingi naye ennyimba oluggwa ate ne beerabirwa ne basuulibwa ne bataddamu kwerabirwa ate ennyimba ne zikola bulungi nga n'oluyimba bwe lukola obulungi omukyalo oyo talina yadde n'akasente kayinza kulufunamu oba okitegeera ye omulimu gwe guba gwakoma kwolwo nga bamwayo akasente ne waaviirayo okuba nti ate ayagala okumuyambako okukoyi gwe gwaba yatuulira mu luyimba lwe lwansonga oba lwakola bulungi oba okitegeera. So Jamila Analia ali mu maziga ayagala kuba nti ate ayambibwa. Kankutereko Jamila ono omulabe ate n'oluvannyuma tukomewo tweyongereyo mu maaso. Jamila mbadde nsaba ku buyambi Mwami Kamili wabanga gyali ampulira mbadde nsaba nyambe ampeko ku buyambi alabe ku mbeera gye ndimu antunuulira alabe anzijukireko kuba ndi bubi embeera gye ndimu era mundaba nsaba buyambi bwe wekibanga kimutuseeko nja kuba mulungi nja kwesiima era nja kwesimbiza ekyo kyanaaba nkoledde kyonna kyensaba kyokka gyali. Mwami Vedasi So yoyo Jamila nga we mumuwulidde mukazi wattu asaba buyambi alina gwe yaguddeko namugamba bambe wowe osobodde okulaba ku Dr. Jose Chameleone ntuusirize obubaka bwange omugambe ndi eno ndi bubi njagala buyambi mbonaabona sina kyakulya abaana tebasoma embeera mbi neeyiya bweyiiya sirina bwendi asobola otuusa obubaka buno eri Dr. Jose Chameleone amuŋŋambire nti antaase siri bulungi. Jamila nga bw'omulaba bwafaanana omukyala eyali video vixen mu kayimba ka Jamila Analia kogenda maaso n'okuba nti olaba ku screen yo awo avuddeyo n'asobola okuba nti ate awanjagira Dr. Jose Chameleone asobola okuba nti ate amuyambako n'okuba nti ate amukwatirako mu ngeri emu oba endala. Yes, why not? Yasobola okuba nti ate atula mu kayimba akatambula ennyo. Jamila bwe muku buyimba Dr. Jose Chameleone bwe yakuba way back mu 2024-2023 ebuyimba serabidde ne bukolera ddala bulungi nnyo era ne tumutegeera bulungi nnyo. So omukyalo oyo gwe njogerako yali mu eyo embeera era gw'olabaawo. So ndowooza Chameleone olwamala okola naye teyaddamu mumuwuliza omukyala taddamu mumuwuliza nakati tamanyi nakumanya oba n'oyo omukyala akyaliyo naye nga yembeera eri ku oyo omukyala bambi. Chameleone kyemmanyi vidiyo eno ojja kugiraba era ejja kutuukako genda oyambe omukyala oyo kubanga yali kitundu ku success y'oluyimba olwo kubanga yagizannya bulungi nnyo nga bw'omulaba. Aba video vixen bedda baali bakola omulimu mulungi nnyo mu ku vixinga mu nnyimba
bakolera ddala ebintu nga bivaayo bulungi nnyo naye kati ennaku zino nakati muli waliwo abakola obulungi n'engeri music gyakyuse n'ebintu engeri gye bijja bi evaluatingamu ebintu bingi bizze bikyuka bikino kiri naye ng'embeera y'obwetyo bweri Chameleone vaayo oyambe omukyala Jamila ne by the way amanya ag'amatuufu mbwe era ye Jamila yadda era kayimba kali true story eya Dr. Jose Chameleone CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mutugoberera. Stay blessed.